wadda muno la posta ng'eriko palaso eyegaddwawo kati abategesi bamu era omumbi agenda kubuuza posta ndiko ne palaso nonya akubireyo bantu bireke saa agenda kubuuza posta kuliko ne palaso bireke saa ayina amaanyi ga mirundi eji ayina amaanyi g'ennyimba ze nga zo ayina amaanyi g'enkyukakyuka kati yatapinze ne muwono ne modi yesterday na amuwa kati yatapinze mu audience yono gemaanyi ga mirundi emeka kati saa za palaso zitakubwa yani mu Uganda kubimwogerwako kwa muyimbi muno yemuno yamwako obujulizi atatali omu ne space yamwaddeko obujulizi kubanga palaso amazima gandi tukimusako nti wakyukakyuka niye abadde nnyo emirundi ebiri kyesikimanyi nze sikimanyi nze mbadde mulaba ku munkyukakyuka ati kati gwambuulira nze mutakwatanga ku ssente eza gavumenti eno tazikwatangako asobola okukiwakana mu kampeyini alina ziyabaka towayiriza omusajja ne mu kampeyini alina ziyabaka ne mu kampeyini alina ziyabaka kati essaawa yale Dr. Julie Kemilembe from Jots Abo Natural Products tujanjaba ebirwadde ebyenjawulo nga tukozesa eddagala lyaffe eryawaka erya abo ery'obutonde emmere ey'obutonde ebibala emirandira ebintu byonna byonna bye tujanjabisa biri abo era nga tebikuwa side effects mbi zonna abulanga eddagala lyaffe liri very effective and very magical tujanjaba prostate enlargement mu baami era oyinza obbeeyo nga tomanyi prostate enlargement kyeki naye ng'omuyina ate nga weetaaga obuyambi bwaffe prostate enlargement mu baami okubeera brief w'olaba ng'otawaanyizibwa oba nga urinary system ye ekyusekyuse ofukafuka tokyalina maanyi bulungi oyina premature insulation oba okumala amangu tokyasobola kuzanya muzanyo oli wansindika njake mukwano tunoonyeeko okitegeera naawe omwami alina low sperm count naawe tunoonyeeko so abambi woba olina prostate enlargement nga tomanyi kekawago okugaziwa okitegeera era wekagaziwa naawe oba olaba nti ebintu bitandise okyuka ebintu bikukyukiridde totya nno wetuli okujjukiza nti tuliwo okujjanjaba n'owonera ddala ng'omwami we olina ulcers n'omukyala ate nga tukola ku baami n'abakyala n'abaana olina allergies olina asthma olina ania olina cancer olina kirwadde kyekikutawaanya immunity yo ekendedde ng'omwami obutafaali bwo obusirikale bw'omubiri bunafuye jangu otunoonye ffe aba Jots Abo Solutions ate nga tusangibwa Kisaasi tukola deliveries wona obeera oli okitegeera abakyala banoonya abaana abakyala bakozeseza nnyo family abakyala baludde ku family nga hormones zakyankalana abalina PCOS hormonal balance blocked tubes mutunoonyeeko abakyala balina fibroids bannaye temugenda balongoosa fibroids nga aba Jots we tuli tukozesa ddagala lya butonde nga tetukulongooseza wadde naye n'owona bulungi tuli okujjukiza nti tunoonyeeko okitegeera ffe tugenda okujjanjaba ofuddemu ofune essanyu abakyala balina ulcers n'abaana tubayambako abakyala oli eyo emigulu gikuluma omubiri gukuluma bikuluddeko tukuyambako okitegeera abakyala tozaala hormones zakyankalana periods ziri prolonged olina prolonged menstruation ogendamu nnyo mu nsonga oziddiŋŋana oluusi toziraba oba tunoonyeeko tuli okutegeeza nti tujja kuyambira ddala ate nga totya newoba bunaayira newobaawa tukutuukako tusigadde ffe na Jots Abo Solutions. Thank you. Ogenda ku TikTok olabe kiriyo Temasiko. So ngenda basaba abayimbi abasigaddewo tubawulirize abataliwo oba tebaliwo tukube endongo paka ku makya kukeesa ugenda kuba ndongo paka kukeesa mulira ayina TikTok agende ku TikTok alabe kiriwo King Saha ali mu ddwaliro
nina embeera gye nsanze mu kkubo nga ngenda ekigangazi okukola. Muganda wange, mukwano gwange, kyali wange yennyini Palaso, nga anumbye n'abaana ba Ghetto Structure. Bakutte ensuuluulu, bakutte embazi, bakutte ki. Nze siri mukozi wa ffujjo. Sikola ffujjo, era nze ng'onjagalako effujjo sikikuwa. Siri mukozi wa ffujjo. Era nga w'obeera eyo ng'olowooza oyagala ffujjo, I denounce myself ku bintu bya ffujjo. Naye onsanze mulina ensuuluulu, mulina tiyagaasi, mulina amajambiya, mulina embazi, mulina emiggo, mulina zibbaati, mwagala munzitire mu mmotoka. Ne Palaso bakozesa, abo bakozesa bukozesa nkubuulira, baagala onzite ate naye bakusibe. Bakozesa bukozesa. Gwe tunuulira mu kibira wonsanze abaana banyimiridde mu maaso ntudde ku steering goloza lwaki nsibye ne ngana okupushinga forward okumenya abaana amagulu. Isiri muntu wa violence. Era tolwana kumpushinga mu violence kyo sijja kibawa. Government ubanga kozesa abaana ba Ghetto Structure muntu gire mu kavuyo, sigenda kuba mu kavuyo, sigenda kwetaba mu kavuyo nza kavuyo nkejjako. Nkerangirira ku siri mukozi wa buvuyo. Abamanyi abakuze nanga bawangadde nange bamanyi. Numagala kunyiga mu embeera y'obuvuyo. Obulamu bwange buli mu matiga. Abantu tebamanyi. Mwe muli eyo mupanga ebintu mutuule enkiiko muntu gire mu kavuyo mugambe nti saha abadde muganga wo, nze nalidde muganga wo. Baganda bange embeera yeyo gye mpisemu ekiro kya leero nga mukwano gwange yennyini yakozesebwa antugire mu kavuyo bagambe nti saa mukozi wa ffujjo kyovula bayafiiridde mu kavuyo. Ebyo baganda bange, salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kingi wa mwakomyewo waka wenjogera ndi munakawuka liva yandeeseeko tuveeyo kigangazi kyomanya bampadde ogw'okulanga ngambe kabaka laga tasobose tugudde mu kavuyo naye ffe nga omanyi tetwagala ntalo tiimu tugiina nene bwiyo naye tetwagala ntalo era tubagambye baganda baffe mwonoone bwe mwagala bazze kibi nnyo laga bidisikasingawo kati naye ala gyali kikyali balamu we tuliisa mekulu tuli bawamu ate kati twetuge King abadde ali mu kugenda kuyimba ekigangazi Palaso n'egganga ye ne bamuteega kino kye bakoze emmotoka ye. Ekigendererwa kibadde kyakwagala kutwala bulamu, babadde n'amafuta, babadde n'ebisi, babadde ne tiyagaasi, babadde n'abantu abalina emmundu, babadde n'ensuuluulu, babadde na buli macupa. Bwe bati bwe bakoze King, bwe bati bwe bakoze emmotoka ya King. Wano Palaso addidde emmotoka ye n'agikuba n'akoona emmotoka ya King intentionally.
njagala okuwabula abantu ab'obujja. Ndaba Kabanda abumbujja aliko buno obusajjasajja obulala obutasoma bulungi obwalemu ensi simanya bulegeya. Ndaba okupangapanga. Let me tell you something. Tula wansi weebuuze Nameere yatuuka atya ku level ng'asobola okukubira president n'amufuna nga era kimanya ekyabaganya okubikola emisana nga bwadde mulowooza ndowooza mufuna misana. Weebuuza asobola atya okuba nga amufuna emisana n'ekiro gwe ne mupanga era n'amukola ki? Muyigire ku bantu. Goyinza okuba oli eyo yogeza ennugu era byakoze bitya era talina mpisa. Empisa zange ozaagaza ki bba wange y'omu? Empisa zigwana oyo ateekeddwa ozifuna. Omuntu atalina mpisa tolina nsonga lwaki ate osaba empisa. Kati Kabanda leero naye kamwogereko naye si wa mpisa. Abantu ab'empisa si bwe batyo bwe bakola ki? Si bwe batyo bwe bakola. Kati lwaki ayagala empisa ng'ate etaziina? Tunuulira empisa gy'ayisizaamu Nnaalongo. Omukyala yamubeererawo. Kabanda abadde alya ekyenkyewa Nnaalongo. Sipiika Anita Mogo n'alyayo ekyemisana n'alyayo ekyeggulo. Mwalabye komishona yavuddeyo n'agamba ayina ne ba house girl ewa maama Nnaalongo bwe yafunisa n'embuto. Abadde yabiyingiramu nnyo. Yalibadde tamukunkumula. Ne General Muhoozi yazze. By the way, General Muhoozi teyalumbya miti. Ye yagambye bugambi wabaawo ali professional. Oli nga waliwo ebiriwo ebya corruption banoonyerezi. Yalibadde ate ye Kabanda talina moral authority. Moral authority z'empisa. Eyogera n'akunkumula omukyala bw'atyo. Amukozeemu bukatuni, amukoze ekyamulemeddeko, ensi ekusunga. Kabakadde n'akako kajja kukola ki? N'olwekyo kati oyo ye muntu gw'osanga azadde mbaawo sigalo baba nti talina mukazi wuwe ate empisa azisaba mukyala Nsubuga. Mukazi omusabe empisa. Bannange twawule ebyobukulembeze n'ebyo ebintu ntubyamu bye muyimbirira ebyekisiru. Esanyuse n'okusanyuka nti nsinkanye ku mwami Kalangwa ase osanyusa okukolaba. Mwesose omulabako. Bw'owulira eyo nga boogera ku bikolobero byako oyinza okulowooza musajja mubi. Naye ate musajja mulungi. Bw'owulira bye baba bakukulumira oyinza okulaba naye ate omusajja bw'amwenya bwe musinkana mulungi kitegeeza tinabyo bisobola okukoma ate ne tubeera mu nsi nga ne bwe tuba tetukkiriziganya mu byabufuzi naye nga tukkiriziganya. Tuli ku The Truth Media, go subscribe follow. Lunaku lwa Monday, every Monday tubeera wano ne Devicom ne tuyisaamu katininyo ebibadde mu wiiki etambudde etya ngeri gyetambuddemu era akantu awo mukalaba abantu nga kagamba weekend round up. Yes, so tuba tugatagata ebibadde mu weekend yonna okuva lwe twava wano kutuuka kati. Devicom oli otya? Sina mutawana. Tulina buzibu. Oli okay? Okay. Kisinga obukulu. Neyagala. Abaana bange balamu. Okay. Kyala wange mulamu. Abagizi bange abandaba ndawera mu comment section yawo kama akyabadde obulamu. Okay. Just akoni kati akasente kakyali akati ni mu nsawo zaabwe ne mu nsawo zaffe. Mukama ajja tugabirira na baba gabirire. Nenga bajja kufuna one tukende nako lwalonga Kenya. Abantu bekalakaza beyi batambuza bigere taxi ezali badenga taxi. Oba bazita matatu. Ezaganya okukola mafuta. So twakola kwa interview tubagamba nga ndawo mbaka zaka asanyusi. Nibagamba abantu abatamanyi beyi y'amafuta sente zegula. That's why boba abantu buli ekibawo kyonna basanyuka kya mukisa mungi twagaza okumalako weekend mbaka beti numbers bakireke awadde ulizi nagaranyi beyi ya sukali sente zegula. Mwamufuna bubi gundi gye yakyogereramu yagamba kati fa abagula mu supermarket nga togula mu bungi otekayo buteese era nagano gamba supermarket
zitubba ffe nga tetumanyi ate era ne level buli omu gy'aliko wasobola okwogerera ekintu enezo omubaka ngoyo simunenye okugera ekigambo kyekituufu ge mazima manyi bannayuganda tebaagala kuwulira mazima kubanga mazima galuma naye nga kyayogera kyekituufu so embeera bwete weeri naye nga Crown Japan Katwe wetuli Crown Japan Katwe electronics home appliances zonna zirina kiyita home appliance baana bange kitavaayo bulungi ngamba electronics oba electronic gadgets oba singa okireka mu Luganda lwempulira nja kulanga ebintu bya bosi wange byesitegeera bulungi abantu baba bitegedde ate nangira gwe ate nangira bali bakunoonye ate kati so nga naye tukodde interview eno tufiiriddwako omukadde waffe mukadde onaani Mwami Kalwango omuntu wonna wabeera omuntu omukulu abeera mukadde wo atadde mukadde waffe olw'ensonga nti alina abaana abali emyaka gyaffe si ow'obutimba bw'abavubi oba yoyo Mwami Kalwango yabadde awangala nnyo Kayunga eyo si oyo gwe bagamba yali afubutuka abantu emitgo Mwami Kyangulanyi yamusitulako kkoba oba yali Masaka eyo Mwami Kalwango yabadde avuganya mu Buganda kokasi ne Mwami Minisita Luna Kirine Kasolo oluvannyuma yavaayo n'atubuulira obubi bwa NRM mu myaka lulu n'abyogera so obuvidde kutukeera olunaku olwaliro nga naye atuvudde ku maaso tugenda kugendawo briefly oba olina ku byafaayo byolina obituwaakoko so era bwetyo bweri kasooke mmaleyo Kalwango ka bosi wo bwe yeetaaga ebintu by'omu nnyumba nga bintu bikozesa masannyalaze kuva ku kuuka paasi fridge zibayita home appliances nti buli kye weetaaga nga it's an electronic gadget nga kigenda kuyamba ewaka bagamba genda ku Crown Japan Katwe bw'otuuka Crown Japan Katwe teweetaaga na kusumbukana bukwasa essimu yo ogenda kuteekamu ennamba eno gye nkusomera soma ennamba yo ennamba eri 0702 11 57 27 okitegedde ekintu ekyo gwe ginyige omugambe njagala kino bwekiti ne bwekiti ajja kuweereza sayizi ez'enjawulo price ez'enjawulo akugambe londako gw'olondeko akubuuze tukikusanzeewa akikuleetere ojja kuba olokodde obudde kyekisooka ng'ate naawe tosumbukanye transport gwe wandikozesa okuva gy'oli ate ojja eno ate omala oddeyo oyo naye ojja kuba omusevinze so mwetalire Devicom nga muyita wa Crown Japan Katwe buli kimu kiba kiggwa bulungi nnyo tuli ku climax osobola okujja ng'amakya ga kaakati ne bakuwa kacayi n'otuula n'onywamu toguze kagule n'omala anti era obbagula olajagamba kuwa kacayi oli atuula seeka cayi atambule n'ogula kacayi n'otuula n'onywa naye nga buli kimu kye weetaaga wano ku climax weekiri okuva ku by'okuzanyisa by'abaana kuwuga kunywamu kuwummulamu kubamu disco pool table pizza Monday you buy one you get one free so bakugamba nti janguwo ojja kuba otambula bulungi nnyo nabo abashalom interior collections bakugamba nti nabo webali wali mu kiyembe okubanga buli kimu bakikutuusaako bulungi nnyo bakola ebintu by'omu nnyumba ku beautifyinga nyumba interior yes bali dealing mu curtains carpets blinds offices bazikolako bulungi nnyo Airbnb bazikola nnyo ko bulungi nnyo homes bazikolako bulungi nnyo bakugamba gendawo wali mu kiyembe mu basement bagita Electrical Plaza B28 ojja kuba obafuna bulungi nnyo bulanga tugenda tubugenda mu mpolampola nga bwe tweyongerayo then tugire njagala tusooke tutandikire wano nga tusooke tutandike ndowooza bambi ku mawulire amabi tutandikire Kalangwa yafudde ki sinza kikulimbenga gye siri musawo saakwetumiikiriza naye nga teyadde accident nange mmanyi naakabitega sibitegedde nnyo ebbanga ddene nabirabye kuva kiro nga ndaba bitaayaaya mwe gye mwabeedde nga mwebase ekiro kyabaddemu ebintu bingi sokere Kalangwa gye mwabeedde nga mwebase infact ennaku zino ebiro ebikeesa nga tuva mu weekend bibaamu ebintu bingi twali twebase bebekulu osomye mulumbi na mmundu naye ako kemabega bakomyewo kakomye baali wali egundi entinda awo nga ngekida ku radio 4 ako kemabegako abaana ani ali basonyiwa so omukulu Kalangwa okumusiiga ekifaananyi bulungi ate okusobola okumutegeera abadde mukulu mu NRM
era ng'ekayunga eyo w'amaanyi nnyo. So jjoli abalamu wano yavaayo n'avuganya ku kifo ky'okukulembera Buganda ng'aliko n'omukulu kyaliko Ajaluna Kirine Kasolo, waliko ono yaliko Minisita Tourism, waliko abantu waliko Kiwanda yes, waliko Kasolo, waliko ne Kalangwa. Kalangwa se yavirako omukyalo oli ogwa mu mbi z'empi. Waloneko ba Kalangwa andi jukira Nammere yali kusaidia Kalangwa kati nga waliwo ali kusaidia Kasolo. Omukyala bamuyita nti jangu Kalangwa akwita mwogere atuuka wali agwa mu mbi babawunsa bamukuba. Kakati yavirako omukyalo ogwa mu mbi Kalangwa Kananga Kasolo amuwangudde bamala okumuwangula navayo n'abako byayogera awo oba oli awo n'alaga ebitali bituufu mu kibiina kye n'alaga obutali bumativu mu kibiina kye yayomba nnyo naye akalulu ne kaggwa. So kati ndowooza wabadde mulwaddemukko muwuli agatambula era agaliwo galaga nti Kalangwa asizza omukko ogw'enkomerero. So tusaasira nnyo famire ye ab'eŋŋanda bako n'ab'emikwano naawe bonna adi bamulyako nti eyo gye tudda ffenna enjawulo okusookayo munno. Naye lwakuba nti ekyenjawulo naasobola ekintu ekiguddwa wano kyesikiriziganya nakyo mu Buganda simanyi lwaki mu Buganda ng'omuntu waafa osanga kwira ndi nga bali mukuba ngoma mbadde nkubira mbadde sategere nti gundi tugenda kugikola kujibuliza kulina omwana gwe mbadde nkubira ekayunga kooteri emwawo watukoze shares ekayunga eyo atubuukingirawo okusula kati mbadde mukubira essimu okumubuuza nti kituufu Kalangwa afudde naŋŋamba omusajja afudde naye bali mu kuyisa bikujjuko eri gye bali ne mubuuza lwaki ogambye mu Buganda gundi Busoga eri mu Buganda naye anti omanyi lwaki ŋŋambye mu Buganda nze ndaba bajja kunsonya bangi nkoze mistake ti nze nda abeera bajjaganya mulaba zino mba mpulira boogera Luganda Luganda lwafuuka national language buli muntu alwogera kati gwokubidde agambye aliwa Kayunga naye agambye abantu Kayunga bali kukola ki bali mu kujagaza nemubuuza naye ate nabo era baba bajaganya mu Luganda wadde ki neŋŋamba kitegeeza nabo okukyalo bali tebamwagala ndowooza okitegeeza bwekityo so kitegeeza naye tabadde mulambulukufu nnyo tabadde mulambulukufu. Ekisooka kya byonna abantu tuteekeddwa okukozesa ebifo byaffe bye tulimu okubanga tetunyigiriza bantu balala kubanga end of the day n'obeera mugaga ngwe nannyini Kampala kasitoofa tebasobola dde okuziika mu kantu nyumya nnyo ku musajja gwe bali bayita Kafumbe Mukasa era alina takisi 40 mu paaka awo Kafumbe Mukasa nga nti walifa paaka egenda kkala weyafa zaagenda 7 kuzize neze nyine nesiga zagenda 7 bonna bepakira muzina abalala basigala nga bakola n'abalala tebagenda. So tuteekeddwa okweyisa obulungi kubanga ate ebyokulabirako tubiina bingi ebize bitugwako mu bulamu bwaffe ku bantu abaliwo ababaddewo naye era still tulaba nti omuntu owamulinnyisaako eddaala ogera okulaba nga kiri ekimuli munda kivaayo. So nze naye nga nze sikiwagira omuntu okuba nga afudde n'oba nga gw'oyisa ebikujjuko kubanga esaayayo omuntu wange naye sinya nkutegeeza kituufu nsobola okuba nga nkunyigiriza mu kifo kyange kyendimu naye ekintu ky'okufa kyagenda wala. Nalabako vidiyo emu nasonga ndaba vidiyo ya Tamale Senior ng'afudde naye ndaba omukulu omu South Africa wo ngagamba oza okufa sirumiddwa alinaakamu nga taata we oli gwagamba jjukira okikola nti gw'oli musanyufu naye oli aba afiiddwa taata we ekituufu nenziramu naye ndaba wano omukunji atasera waliwo omwana ali ku TikTok wamuyita Lama Wonders yafiirwa taata we omukunji atasera navayo n'akola vidiyo n'agamba Lama bulijjo namwe mufiirwa njala ne maama waffe kuba kati bombi banenye kuba n'oli kuba mabega nga neta abadde nga abikola alaba abafiiriddwa n'abikola bwatyo naga nsinga yagambako n'omukulembeza abaana be bonna singa bavaawo kakati yagambako Kyagulanyi kyegamba nti essaawa ya leero kyera kimanyiga nti wojaganya nze maama wa Lama kati gwe omunenya okuzaala omwana ono
naye nga mukazi wattu ensonga zino abataziriimu kati mukonja mulwadde omanyi oyitirira okukola amawulire abalogesa ne bagaana nagamba nti alabika alimba tugenda kujjawo awo soke tumale Kalangwa ono nze bakinyagala okubuuza Kalangwa engalo ze zibadde nnyonjo according kuba tadde mukulembeze wange nti mbadde mpangalira wuwe naye nga gavumenti lwakuba nti era mbadde mpapa omanyi yakujja ne sitole nga nnyingi ti okusinziira ekiri ku internet n'eri gye nkubye essimu abaliyo bakulaga nti oba oli awo obukulembeze bw'endowooza abatuuze tebabadde bumativu nabwo obukulembeze bwe so kati yassiza omukka ogw'enkomerero naye ekizibu kyetufuna nti gwe abadde fulaga bayera waffe omala okuvaawo nti ffe booleseewo oba otusemedde musingi ki abadde mabegawo geza nga abaana abako kati ffe otemedde misingi ki kuba nze nafuna chansi nentulako n'omukulu Kalangwa mu kampeyini ezo teyakuba mukuluyi kuba bangamba si mwangu baali ze Nobert event ye yantwala oli mutuufu wagenda ngayagala bagenda ku postinga ekyageza kone Nobert event mwali bamukwana era simwinaako mutawaana ate nga yakusiba kati ate waba yansiba kati lunafuuka luyimba kyeza mwali bamukwana yalinga akutwala ne ku migaati okwo gwali mugaati kakula ekintu kiri kimu bayibuli gyenzikirizaamu omanyi Katonda yati manya yakuvuzeeko mu motoka yo ina musaza akira ngamba yagiguze yakuvuzeemuko watidde sinajja naye yange yaguze na musanza yaguze gundi Land Cruiser badde ga Katonda yatta abantu naye olw'okuba nti abantu balinga bagenda kwekwasa nnyo omutonzi n'ateekawo alternative ez'enjawulo munayitiranga okufa naye nga kyonna ffenna destination kufa dasa amutomedde badde balwana kugamba abantu baleke nnyo kissa Katonda okategedde kati kyemageza okulaga nti kati okunsiba lindako olinga ogamba mbuno engalo za Kalangwa okukyafuwala Katonda yali amuyisirizaamu wangi nange mmwe bantu mmwe nedda era Katonda alonda mubamu nabantu naziwadde yanga yazina ninange badde kuddukawo kazije yanga yazina jerazo kati mbadde gamba nti tinzo okunsiba Katonda yayitira mu Nobert naye nga kyali kiteekeddwa okubaawo kyovula wamusonyiwa Katonda yamukozesa teteekeddwa kuba nabalabi bankomeredde dayasi mubulamu bw'ensi era aliwo ebintu byoteekeddwa okumanya ogamba ekyo kankibuusa amaaso nga weewaawo ekintu kikkomera omuntu akusiba si kyekintu kiwandyagadde omuntu okubanga omusonyiwa naye gwe wamusonyiwa oba yakugasse wobeera mu bantu abakulu ab'enjawulo omuntu nga tawuliriza aba mubi tubala abakulembeze baffe abo bagana okuwuliriza ffe ebirowoozo byaffe bo ne baagala bakozesa obuyinza wabi ne woofiisi yaabwe naye weofuna abantu abasukka mu bana olajja nakulinagamba mutabani jangu naganze mbadde sikumanyi naye nakulabye nga bakutte ndale interview zo naye wano okuyita subire awo woyise olina abantu boyiseeka bonna baagala ku miitinga nze naye njagadde kugamba nti mu bulamu bw'ensi challenge gyebafunye eyo si yeyenkomeredde naye emyaka gya mumanyi nnyo okukola revenge tokikola kireke naye olabika wafunye engasi tonafuna ngasi ndayira mukama okunjako ondyako sente ezo just nti kyembadega nti oteekeddwa okubanga tuwuliriza era ekimu ekisinga okuleeta obuvuzi bw'okwakulembeze baffe butawuliriza kakati nze essaawa ya leero Nobert asobola okuba nga yansiba naye nze daasi nyakola ekintu kiri kimu ti nze omuntu naye tuyomba mbaako ebintu byenjuga byeyankoledde nze mbegako nayinako ebyo bya minisita Kasolo baabiwulirako 223 awo Nobert yakajja mu industry ebyuma ebyo wembifuna nembijja wa minisita Kasolo kati nja kuwa story mu katini nnyo natuukira buli promoter gw'omanyi ndowooza ngamba gamba nyina event nga tebampa mirimu
kati kifutine enkola omala gamba byakolako wa kati kituufu yayinga tebikolako naye nga biba bisobola okwogera kati nentuukira Nobert oyo omutuukira nangamba bireete era twatandikira eyo infact nesente yasooka okumpa yanga sampo ngenda kuwa milioni imwe mitwala ameka milioni imwe abiri zaali z'amafuta kubyuma saundi no namba kati nga naye atalazaala gwalekuzeko kapa nkutiya netugenda Yerushalemu naye isoli mbadde nga mbyoganye twasooka okukola eyo ka miliyoni balefugi mukama nanya bibadde bikola netutambula nenfuna omulimu paka jjo lyabalamu ebyafuna baseketerezi ne bankuba ekikokola ewa minisita ne bankuba ekikokola ne babinzijjako kozi byalimu omuyimbi byalimu omuyimbi yasinga okunkuba ekikokola naye ndaba naye kukula ino naye bamukubye ekikono nze saa kumukukira yali Princess Amira anti naye bamukubye ekikono ate yalabiseyo mukulayira nze omu kubasinga okunnemesa ebyuka ate ate nze nkubulye kino nze okukyawa Nobert nsobola okukyawa Princess Amira obulamu bwange bwonna yakujjako omulimu kuba nze yandimusimumu kwe nalindya ne banjogera ebigambo bingi ne manager we era nze n'ekimunze infakira kira kankyogere ekimu ku byasinga okuŋŋaana okugenda ku kampeni za minisita Kasolo zino eziwedde yali Amira ne manager we n'okubanga nalabanga waliwo bitagenda kuŋŋendera bulungi kuba nze nyina ekizibu wemba saagala muntu saagala kubeera waali kyekizibu kyennyina kyokka nalabanga nja kubanga oluusi ku stage manager wa Jandagire oba oliawo n'Amira gye ne ŋŋamba kuba ne minisita sente yali azimpa era nze muntu ndowooza infact ndowooza famu kati ffeffekka abamazeko kampeyini ezo naye tulina wetujja sente naye nga ate ontativu twaziina nga mpitirivu neŋŋamba sijja gendayo naye nga kati atolaba n'Amira eyannemesa omulimu ogusobola okuweera abaana bange naye namusonyiwa kubanga bonna bateeka ku minzaani bonna babi naye olwo gwogamba nti ate oba atoona ati lisitiko oba ono bwali busungu bakategedde so n'omuleka bwoti nemuleka naye nga Kalangwa yatuvuddeko kulamu bwensi eno ebijirako byonna abantu mubajajinga engabbo ebyokumwogerako bingi nolwokuba nti omuntu aba amaze okufa omufuta bamwogerako bibi tubireka kakati gundi Mukunja tasera buzibu ki Mukunja tasera namulabye akaaba omusaayi gwaganya ofuluma bwe gufuluma bwe guddayo oyitire nnyo okukola stand ebiseera ebisinga naye kati mulwadde ebyadda osobola bw'oli musawo simanyi nze namulabye ku kitanda ayina andi nze wetwegamba ebiseera ebisinga n'obuwakanya ebintu omanyi ebintu gwayita saaniyo mumanyi saaniyo yapangisako poliisi awo ne poliisi tezirina byakola mu famire yabasudde mukwatidde oluyimba lwe tugenda okubinoonyerezaako ku katemba kati Mukunja tasera gyayagadde nnyo erinnya asobola okubanga essaawa yaleero mulwadde naye kati nga ebintu byazze ng'akola emabega kubanga yadde ayagala linnya naye otuba nga twafunye baluwa ezaafulumye kubanga nze oyo Mukunja y'omu ku bantu besaagala kwogerako yali akutemye ejambiya era namwomera ne reference njirina naye gwe ng'ogwa nnyo mu bizibu byabo abayaaye Amira yagobako mulimu Nobert n'akusiba kati Mukunja yakugirayo ejambiya anti oyo Mukunja agega nti yayagala nnyo erinnya nerimwiti nga buli kimu kyayagala okukola gundi oyo Mukunja nali nzira kasaaza alinganga 5 pikipiki simenji yafuutuka nepanga bali ku piki abantu basatu n'enkiika nafi ku mutwe okuseetwa ne mugaa Mukunja nze nno nzira waka ojja kulenga ne mugaa ojja kuleeta gundi nze mwene za TikTok nze neekoledde enkola ki nziraka nanga atoko ku sente mwana nze nkola ebintu yamanyi okulanga ababeerawo nabakubira omusajja mwali nsikiri n'avaawo ne mubuuza nze alieni nayina ddi olutalo naye kati ng'akwata pikipiki kwe twali n'omwokubiri ng'ava ku piki nga bajja kuwa bodaboda element ngambagamba nedda ssebo ngambagamba musoke mutwe ku sente kati mbuuka ku piki ngene nsikeyo nje ku element omwana yasika ejjambiya reference si yeyo soma ne date kusobola ogibalaga abantu nga gibalaga Makindye police station nga 27 ogwokubiri we yakugira ejjambiya guno omwaka attempted robbery bali bagala kubba complainant Lubowa David suspect Mukunja plus 3 others
baliko basatu. Ati wano bagambye 3 others balingambye Mukunja plus 2 others baliko basatu abo batugambye bana ne yawandika reference eno yitaka kuddeyo ku ssomero ng'oli sirikale kituufu kibaliko bana baliko basatu nga batudde navuga kale awo omusirikale ensonyi wono yabadde ampabiza kaakati Mukunja oli ku kitaana naye ate eno olina case ogiraba bakunoonya kale kyali osanga okutuuka ku poliisi ate ng'era alumula eyakozewo statement bakunoonya eyakozewo statement nti oli mu ddwaliro ng'era bamukoze eki eno olinayo case era bamugiddeyo ejjambiya era omulala nga era case weeri awo weba twebazikuŋŋaanya kakati nze saawa ya leero njagala bannayuganda abalina obusobozi bamuyambe abasobola okuyamba Mukunja bamuyambe ogenda omusibanga mulamu nze naddayo kenkeera nenkola kubanga ebyaddala ejjambiya yantiisa natuuka niwakanze tunemu okwebaka yali mpya ng'emasa bweti kifula bwe nabala wanumbya saha nga gyejjambiya nze nabeewuunya abali surprise kubanga eno yo gurupu ntali ku gurupu ya saha eyo ina olwali taliiko kakati nze nsaba bannayuganda buli alina kyasobola ayambe Mukunja wabanga mulwadde ate ogambye walabyeko ku bibaluwa nkugambye walabye ku mpapula nze sinazirabako nze gambye buli munnayuganda yena alina kyasobola amuyambe bambi muyambe awone nze siriimu kubadde bikoma alina omusiba tajja siba mulwadde nze we naddayo ku poliisi awo ne baŋŋamba simanyi ate tasobola kukwatibwa mbu simanyi biki simanyi kubire gundi simanyi abaana balina amaanyi mangi simanyi babatya simanyi wandiikire simanyi SFC esobola okukwata amajambiya kati nga bina byebanjogera nga bampanvuyawo sijja lya president ate liyingira wamu baŋŋamba SFC ekimbu simanyi balina amaanyi mangi ne polisi simanyi etyayo naye wa ku polisi awo ennaku ezi n'okita neŋŋamba kyeki kiraga nti gavumenti ya Uganda yawa abayimbi amaanyi mangi nnyo tebagambwako ennamba esinga ey'abayimbi tegambwako ng'oggyeko bano abayimba ennyimba ezirimu ensa naye bano balaga mafini awo simanyi nsiba nviiri ennamba esinga abasiba enviiri tebagambwako kati Mukunja nze nazimu okumulaba ng'ali ku kitanda apooca nalabyeko SG ng'agenzeeyo omulaba n'endowooza owaayo osanga omusajja layika mutuufu Mukunja tumuveeko saha ekiro kya leero yagudde mu ambush era Spice yamugjeyo n'amuzza ewaka nina akatambi ka poliisi ng'erinnye ku stage egamba abantu unfortunately saha tagenda kujja mwena mulabe ebibadde ku TikTok tetumanyi na kumanya oba mulamu bamusazeeko emmotoka bagikubye ku bibajasiza badde bamutiddemu saha ayogera lunwe nti emmotoka eyazze n'emutomera yabadde ya Paraso ng'amulaba bw'ati ne balyoka babuuka mu taxi ng'abaana bangi ne bagira teyakoze n'ataasa obulamu n'afuluma naye n'agamba abaana be yabadde nabo temulwana bano kyebaagala already bazze beetegese balina bo kyebanoonya emmotoka ne baleka nga bajasizza bagikubye ensuuluulu jambiya biki byonna eyo gye baali bagenza okuyimba ewala kigangazi byonna byebimu so mulabyeko mu vidiyo emu ng'ali ne Spice ndoza badde bayinza kuyimba ku gundi emu nendo Spice ya dansoseeyo nga Spice yeegayirira agamba bambi mwenna muli ba Luganda mwenna mukola omulimu gwegumu temukola bintu ebyo ekitegeeza Spice mweno kesa aliwo nga mujulizi ki ono kyayogera kituufu obondo onfuna bulungi Devicom Spice asobola okubawo ng'omujulizi kuba bw'avaayo n'akola statement mulekerawo okulwana tolumba muno mwenna mukola omulimu gwegumu ate muli ba Luganda kitegeeza ono statement y'abakoze ate gundi atugamba Spice yamukimye okumutaasa ku byadde bigenda mu maaso awo we tuli ekisooka kya byonna watuba bubamanda abagoberezi bange The Truth Media abatuwagira ebbanga lyonna mbeebaza era nze ndi omu ku bantu abawa ebitiibwa okwerekeza n'embeera emutulaba naye olwaleero oluwaddemu okukkanya nange obutakkanya nange nze ekyamazima kiri nti wabanga Paraso nga sawa agamba mu bigambo bye ya mulumbi n'amutomera otawuno njalugende mu maaso ayo ba violence ate lwaki njalugende mu maaso era nze nali nga njagala nnyo ankopi agendeko ennakawuka kyataakola naye kalwabanga amulinze mu makubu ne kino ndi muwagizi we
oli muwagizi wani wa Palaso ni muwagizi wa Saha kati ne Saha katagana tandika akutambulanga nga naye kyenjagala nze njagala abantu bano beekube paka eggaali zino zombiriri bwe tunaasanga omulambo ate njagala nnyo nga gwa muyimbi kuba na babiri yafudde Uganda government eryoke emanye kiffe be balwaniramu bannansi temutuyamba bano mwaba w'amaanyi kubanga Saha agambye fesi zaalabyeko ezimu abadde azimanyiza eziri mu gundi mu ghetto structure ani azitwala ffenna tubamanyi ekyo Saha wagamba nti yalabye aba ghetto structure essaawa ya leero alien skili bamukwatira wali naye omwogezi wa poliisi yekawala yani omukazi yekawala omwogezi wa poliisi yekawala yani akolanga n'oyo omukazi omwogezi wa yadda mu kifo kya gundi si yekawala yayogera emirundi egi ku alien skili emirundi egi olutalo Rodaasi lwatandika ku Lwokusatu lwa wiiki ewedde fukiti nga tuyingira guno omwezi lwatandikira ku Supremacy sirabanga Kawala ng'ayogera kitegeeza waliwo ekitali nze sirabanga omwogezi wa poliisi yenna ng'ayogera ku mbeera eno yayogera ku Supremacy naye ng'embeera eno gye twogerako waliwo omwana omu ali ku TikTok kwakamanya ganneerabidde bamukuba ateekeddwa okuba nga ye Silver yani amira mpeke yali tabiriimu ngamba yomukuba ali mu lutalo luno yomukuba ali balwana bamukuba naye alina empeke zamira obwongo okutereera twogera ku bantu omuli abaatemwa ne bagana ebisago era nga twogera ku lutalo olwatandikanga Palaso akutte bujje eritalina musango yayisobola okufuna obuzibu awo bamuyita Baby Zoe yagikubyamu na freestyle omwana atayina musango nti essaawa ya leero yali asobola okufuna obuzibu awo ekiro ekyo olwabina ebikonge nagamba abantu nti bano bombiriri bakozi ba gavumenti eno eri mu buyinza nkiddamu tubawayiriza Dr. Jose Chameleon yakulembera Malayanja family endowooza era muyimbi w'amaanyi abadde ayimbira NRM era nze Dr. Jose Chameleon twaliko naye Kasese nga waliwo show y'omusajja n'agikansolinga omusajja n'afuna miliyoni 3 mwezi ng'agenda kuyimbira John Muwozi birthday eyasookera ddala Palaso ono muganda wo naye tekibagaana okuba nti buli omu assa kike of course tekibagaana Palaso yagenda mu ya reporting Palaso wankyukakyuka Saha wankyukakyuka tubateeka mu gavumenti eriko kaakati Chameleon tasobola kukkiriza kulaba nga muganda wo agenda kusibwa naye atakusamanyi ng'alina mu gavumenti ne Saha naye mu anti kigamba Saha twayinza kukkiriza kumusiba ng'eno gavumenti agiyinamu abaana so kyekituufu kyekituufu ekiriwo nti bano baddidde amaanyi gaabwe ge balina mu kuyimba n'ebitibwa byabwe ne talenti zaabwe ne beeyongerako amaanyi ga gavumenti eri mu buyinza kyova olaba nti essaawa ya leero Palaso asobola okulumba King Saha n'ayonoona emmotoka zona n'omwamugambako mulimu otawo olwotankuula yadde nga Palaso nze nkuwagira kyewakoze ne saamuwagira gye niye munnange kino kigenda kulya ni Palaso kino kigenda kumulya kitya anti kati Saha omulaba bangambe mvugako Saha ayogerako ne alien bayogera kati oluvannyuma lw'okwogera Saha ndowooza alien yamwayo ku magezi n'amubuulirira kati Palaso agenda kufiira mu muzannyo guno kubanga nze akatambi kendebe Saha abadde amaze okutuuka ewuwe kituufu n'alaga n'abantu baabadde ayina nga badde basobola nabo okulwana akati ate nga Saha abantu b'ayina Saha asobola okuba nga alina abantu aba basatu ne bakuba ekikoosi nga basobola okuba ekikoosi kya Palaso kyonna kyazze nakyo kati akopi we kiba nga kituufu walumbye Saha ne batabaako kye bakola ofiiridde mu muzannyo gwo owedde nkutegedde owedde kati gwe Saha amaze okukomerera owedde
kuba akyogedde lunwe sigenda kuddiza temugenda kunteeka mu lutalo lwammwe oze nonnumba kati owedde gwamaze okukomerera owedde kubanga saha ganti yayogera ne ali nabaza okumubuulirira saha ono abadde yalumbako Bebekulu emyaka ngeegi omanyi Bebekulu teyamuddangamu nga Bebekulu yasirise bwati yali mutabani we yamuddamu kati Bebekulu yagirakolako interview olunaku olwo naga omuvubuka oyo tanaaba nesaanikira biri olasa abadde ngaakola ebyemyaka emeka Bebekulu saha oyo yalumba Kenzo ebbanga lyonna nga Kenzo tamuddamu ng'asirise kakati saha yakitegedde nti omuntu gye tukoma okulwana nze baazijjako wini kuba kati kize essaawa ya leero obalana abayimbi mu Uganda saha ayina endongoye n'abantu abaleete kuba ndaba ekikangayiza abantu badde bajjudde ate era saha ye muyimbi y'omu gw'oyinza okugamba nti gavumenti eno yagizaalamu omwana niyo osobola okugamba nti yatuuka ekiseera nalabanga mu butuufu waliwo ebitagenda bulungi mu maaso yadde eno nnyinayo famire nkola buli kimu nze ndya nnywa naye bano abantu abampagira waliwo ekitagenda bulungi mu maaso yadde nga kale nsobola okwogerako ne bano ne mbagamba naye okusizanga ekiri kulw'abawagizi bange mazima ge nti nsazeewo nze nsaze okusinziira ku kyabadde ekigangazi okusinziira kyabaddeyo okimanyi nti singa saha yadde teyafuna bumativu ku kyali ku Supremacy n'agenda n'alumba Palaso abantu bandigambye kitegeeza ne ku Supremacy gwe watandika olutalo kati wano okimanyi olw'okuba nti abantu bayogera nnyo mbu Palaso tebamuggyako wiini biki okimanyi nti kati ate guba gulya ye era ekimu ku Palaso bigenda okumukubya wano kubanga ano tukola ebipande wana bwogamba okukola endongo sofa Shiba ye muyimbi gwe tusooka okulowoozaako luli yalinga mwami Kenzo temukyamulowoozako ebyobufuzi byamukuba ge mazima nti Kenzo n'emimbi yali asiba ogula ssente nnyingi naye kati ebyobufuzi byamukuba byaggwa mu booking nti Kenzo yalinga agula $2,000,000 mwezi ng'ate zivaayo ekyenjawulo kya Kenzo nti ng'ajja ne saawundi n'abayimbi abasoka kuganga omugulu obeera mu mativu naye ebyobufuzi bino byamukuba kati saayo olowooza okukola endongo amaaso gabeera ku Shiba lwakumanya ekyendi mu kukola akakyenda essaawa oba kikiri ku bayimbi b'e Uganda naye interview zenda baali mu kukomerera mu kukolaakola oba bino byetwogera bibanyiiza ne bajja approvinga eggwanga nze Budiru Media tuli oba baakugoba naawe yaŋŋamba ali kufuna booking na music ebisigadde omuyimbi byakola ebisigadde tebimukwatako nze aje tomulawo nanga tugakola kyeyaŋŋamba ati nze kakati gweyogera ne Budiru ateko kubanga nawe yakigamba kakati yagamba omuyimbi ebisigadde byakola yete yamanyi w'obala okufuna spice ng'ogamba ekifaananyi kino kigattekaani okufuna ku bantu nti saha ng'omukubira ate tagoba ssente nti siriiwo kamale gongerako Palaso kakati ono bwe ŋŋenda nti ŋŋenda kukola kisaawe nti nkoze ntya Shiba waali osaako saha osaako Palaso osaako B2C ngaawe endongo esitika kati luli obadde okola ekipande n'ogamba Winnie Nwagi saha Palaso Spice Diana ne Spice n'atugira bw'ati essaawa ya leero obadde olowooza ku bantu aba ate ng'omaze okufuna Shiba ag'omunkubo ndabika ne Spice agenda tuwaayo show concert temupika omwana oyo Dayasi wamma jangu okole kale Spice kola concert esikuinaako mutawaana womala okufuna Shiba obadde olowooza ku mwani g'ogatta ku kipande kizitowe nga waliwo Palaso B2C King Saha Spice kati Spice nasooka ntumugjawo kati anungo majjewo omulala mu basajja bana ababiri kati Palaso naye agenze anti kigenda kubeera bwe kiti ojja kumanyanga nti wentimba Palaso ate aseera okusiga King Saha ti Palaso naleeta abantu bameka nti 10,000 wameka nti wa $1,010,000 Saha wa ssente mmeka ti Saha ono weyogera obulungi n'ennyazi lya ajja kukwata $1,000,000 nnyo oba ttaano kati aleeta abantu 2,000 Palaso va ku kipande kati Palaso kye yeerabidde bagenda kumukuba batyo oba tugenda kumukuba tutyo
yadde nga mufujo yetu muwagira agende maaso pa tunezo kula ku mulambo gwe obo gwa saa ate Palaso ono yandibadde mugezi nnyo okusinzira ku ngeri ya ekenfa gye yafaamu. Palaso ono yandibadde mugezi nnyo nti abeddeko ebweru ebbanga eddene n'ebizu byayisemu abitegedde simanyi kiki musumbuwa ate ng'oyo omwana nze Palaso. So you're king of the East. Anti ebyo bigambo nange nja kweta king of the Komera. Balita atya mu luzungu prison. I'm the king of the prison. A Sero. King of Shero. Kati nange yeze. Sero. Sero, okay. King of Sero. Kakati. Nti ebintu ebiriwo. Ankopia nwa dabi yigirako. Nti okuva ku alien. Kwa bimuli maaso bwe babi. Nti okuva ku alien. Alien yafire motoka zaawo n'ebintu bye. Nga bingi. Omwana ono atakwatwako. Munne na Uganda bakulamula. Ne bagiragirawo n'abaka abantu omuntu okusooka bayinza okuwagira bw'okikola ogwokubiri ne bagamba naye era ggwe omuntu bw'okikola ogwokubiri ne bagamba naye nedda waliwo kitali kituufu. Nkulayirira wano Mmoze yadde asinga okutimba Palaso naye ndeetu tumukubira essimu essaawa ya leero ayinza okubanga n'ebipande byalina soza adde alina endala agenda kumuggyako kaza sikyayinza kusobola kuddamu kutimba Kivvulu nonga nesobola okukwata Palaso n'essaala ne basira ku posita sisobola nga wamu ate nga lwaki badde kikola ate nga bajja ne bavibinga ku stage babiri nolabanga kitambula ate kisaha kiyagambye n'agamba kaakati ate essaawa ya leero labayo saha afunye abawagizi nga 5 abavudde wa Palaso bakulose ne begatta ku saha kyokka ate Palaso tafunye bantu bavudde wa saha kumwegattako kuba ndabye internet nga abaana bonna bawaga bagamba omuntu omu agenda kwekyawa agenda kukwata abaana b'amayanja omu ku omu anti waliwo entalo ng'osooka n'ozidde ebbali olaba olutalo lwa Bebe Cool ne Alien Skin nze Alien Skin mukwano gwange era kyali wange nnyo nze y'omu ku bayimbi abaali bazze mu kaseera akati ne mukwesi ne mugamba owaaye kino nakyo kino ngamba ye olirida ne mugamba ndi waajawulo nange akanzijaawo oba oliawo nga tusentubuze buli kintu owaaye blood gutuddemu nga tolina kyali omukoledde naaga asooka ate sente zino genda okimaliriza n'omukubira nga abadde ng'ayambukanga awo ne mugamba kibanda nkula mpiseeko ne mwana siina mulangamba oluwa nti ndi wano ku Vox kankyuke n'agiweta okuba Vox nali ku Vox awo nga nyimiridde nze Alien namukubirako nga yange omanyi n'eggaali ye nawe tanajja ku Vox awo nangamba kisolo eki ne munnyonnyo nangamba ye kale kigwa nze Alien yaranguliddeko essimu ezi ezo zimanyi bulungi nti essaawa yale bazibba ng'ozitunda nga bazibba bubbi tewaziteeka ku mbaata ggwe wabula natyamu nenga oba ate zangule yatuma abantu badde bazinena wa mwana namugamba essimu bagibira kale kanjiye bw'okimanyi nti noolwo zizaako essimu eziwera ennya mu mwaka gumu ate olwo emyezi 2 nagula essimu nga 2 kakati naye n'olugaya like aziteeka ku mbaata mu lutalo luno oluliwo nze singa ondaba keera kukola vidiyo ku kulumba Bebe Cool kuba sira kirali mufunyeemu naye asooka n'ogamba endekawa zino enjovu 2 era nasaasidde nnyo muganda wange Roni Mutabaazi manaja Bebe Cool nja kunsa okuva ku mulama tugenda kuddayo wali nti yazze mu ngatto zaatoneka wate yavuma buvumi kakati otula n'oga nti Bebe Cool Alien n'ayinza okumuwangula era Alien wanaaba wangudde Bebe Cool nze singa nasanga Bebe Cool ngenda kusigala funta mu ttaka ti Bebe Cool ono anawangula Alien singa azira kusaidia Bebe Cool Alien ne bamuwangula singa azira kusaidia Alien Bebe Cool n'awangula kati kyovoga ndi entalo zero kasooka tozidde ebbali fe abanafu kati essaawa ya leero Palaso yandibadde alaba olutalo lwe yakola ku Alien Skin yamuwangula yamukuba indirect era kyandibadde kyawiivu nnyo gy'ali n'abanga yakkakkana ng'ayimba buyimbi ku kyamugwako ewa Alien tikati ekimuguddeko ate ewa saha olaba sente zadde asabeze miliyoni 10 kati agala okutuwaayo sente okumutimba kati nze ddaasi muganda kankubuli bannayuganda bano obalaba okusinza ekituvudde ebintu by'okulonda okusinzira ku ssente z'abannayuganda ebali zirambulamu bwe bakulabanga essaawa ya leero kubanga Palaso amazima gandi tukimussaako nti wakyukakyuka naye abadde alinnya emirundi 2 kyesikimanyi
nze sikimanyi nze mbadde mulaba ku munkyukakyuka ati kati gwambuulira nze mutakwatanga ku ssente eza gavumenti eno tazikwatangako asobola okukiwakana bw'ogamba ewa hamu abadde ku mulimu gwe baali bakwasa apu ya hamu nze ngamba ewa jeno kuba nze pulaso naliko naye wajjeno mu kibiina kya basuperstar ebyo kyali kibi ebyo bikyanjawulo yali anonye eki kikyanjawulo ne wali mu kampeyini alina ziyabaka towayiriza omusajja ne mu kampeyini alina ziyabaka ne mu kampeyini alina ziyabaka kati essaawa ya leero amaanyi gamuyitiridde obungi oga ye king of ki the east saka free boss era agenda kubeera mu east wano mu Uganda aveemu kubanga okwekasa nti omuntu akuliidinze Palaso bamujja ku nnyonyi y'ebweru ng'omwana yakajja alien tannakuweza na mwaka mutaswenga ayagamba kunze naye mulondeeko kati promoter nalabanga amaanyi gali nga nebaga alien kiroto kyantisa ekyo kyokka kyali kimala kulaga bulazi omuntu nti nze waliwo TV yambandi nga sikyagendayo bagendaga olwa mukaaga agati TV tutuuka ndaba bali ku seeti gamba mazima gali nti zisobola kufula ku seeti n'oyo erinnya alina nsinga naye sobola kufula ku seeti naye nga bambuuza ki ne baga nti nze ebirowoozo byange n'ebibye byawukana tugenda kubeera wano amukole ekigambo mukimugenda okukola mugenda kunyuutika naye ffe tugenda kiwulira ne mugamba ekyokubiri mukwata video nezisiga ne muzekane ku TikTok ku Instagram kakati nze abantu bagenda kundaba kubuuza wadde okola ki naye mbagamba kya mukisa mulungi wano transport nkozesa wange temunsasula siga nti ndi ku mwezi kati ku ffe mbiri nga naye wali no gwenkigamba tusigazaako atya eiza nze ngenda oba ye agenda kati ngenda okulaba nga modulator kimuwadde ekizibu ky'amaanyi kyenakola nensuka nentambula nenegenda erinnya ka boda nankwesimu nangamba kyonkoze siaddamu kuza naye mugamba nga wenakukubira ddyo nkyaze era gwe onkubira kati essaawa ya leero ekyo kyokka Palaso kyamusala ebitundu 3 ku 10 ayinza okuba tafunankuddamu kufuna nnyonyi y'ebweru ng'aliko bwobu gundi yaddako yafuna abantu ne bajja simanyi saaliyo bw'omanyi nti Palaso omutimba yekka tasobola kuleeta bantu omanyi nti Bittu basinga Palaso okuleeta abantu Bittu singa batimbi basinga Palaso okuleeta abantu kimubyo bina biki kyogamba Palaso yagwa ate nga anti kati kakumanya erigimu eno Bittu Palaso Jostede nani omulala awo okati saha omanyi nti erigimu yemu eyo ligimu yemu naye erigimu eyo nange wenjikumenyedde munnange Palaso yali abasinga okuleeta abantu mukusooka buzibu bwavaawo kati yasembayo obutaleeta bantu lwaki buzibu bwavaawo bino byazzenga akola tabitandise kati okuva lweyatandika okuva ku saga ya alien Palaso yakkira ebitundu 8 ku 10 n'asigaza era ne ssente ziri ziyalimu handi Palaso yasaako miliyoni 15 ne bazimuwa oyina olwali 2 lwemwayera Masaka handi gyenkugamba eyo yasaba miliyoni 10 n'ezi kati kakulaga ekisembe ati yali ya Nobert omwana wali bamuyita Sali yali abeera kati kakulaga Palaso yali w'amaanyi posti yo bagiriko abantu aba 2 ne Shiba yamala okuyimba nga batubuuza Palaso nga Shiba alingana ne bakuyimbako bagamba Palaso olwojjo twakava mu covid si 2022 zijukira ne mugera ne mwera Masaka ne tuvuga emmotoka oyoma Palaso lw'amaanyi twagenda ku poliisi nga tumaze okunyonyola abantu bane Palaso gye tumufuluma era ku poliisi tulimye Palaso poliisi atukamba sanga munala kwa Palaso tumoka tusa 99 musimbule mugende yiyawo ne batuwa 99 ne munona twamusanga Matanga ng'ali mu kujja saa zigenda 9 zikonye 9
ne tumujja mu motoka eri yalimu ne tumuteka mu patrol nereeta saketi ng'abantu ku Maria Full batutuuka tirabe oba twasanga accident kane tukwata mu dakiika nga 10 ameka omuyingidde 9 10 kati abantu ne beekyane bafuluma naye nno okulaba nti Palas omwana yali w'amaanyi yasula kuba twatuuka ekiro ekyo muzeeyi bambi naye yafuwa Maria Full Mukama mummuze mirembe nannyonnyola namugaga oli mwana biki byokola si birungi ne yeetonda n'agamba nabalina ekyo kituufu ng'omanyi akamiro k'abayimbi actually Palas kamwe miliyoni 2 mbadde ndabidde yatujjako 2 kuba nti nezo sente yapanze emitwalo aga ne yeebaka ku makya ne tugenda ne tukyula ekibuga nga Masaka yonna ebembedde Palas n'akuba Maria Full n'agyasa n'agiyuzaayuza ng'aliko awo ng'ali bwomu awo wonna Nobert n'amulaba n'amubuukira era abantu bonna abaafirwa ssente ku Palas baamala kulaba eyo show gye nali nkoledde oyo omusajja e Masaka ng'amaanyi agayina ali Palas twakola show ezo Mubende Kasambya Bwera Kasese Bundi Bujjo ng'ekipande akiriko Bwogu ne Solid Band nga wa miliyoni 10 Nobert yamuletera miliyoni 75 ku Maria Full ekiro ekyo nga show eyankya nga mmaze okulaba amaanyi gayina 7 mwezi kati amwekokola Palas nga amaanyi gayina mayitirivu kati amaanyi gajja gamuyitirira laba jjo ly'abalamu wano walumba alyeni sikini okuva olwo ali naine nyali yamubatiza wali ulidde genda maaso okuva olwo kakati abadde nga biri oyinza oganti biweddewo atandise okudda dda yalumbye essaha kakati ate kino kiyakoze kyasembyeyo okukola kino kino kyasembyeyo okukola kyekiro kati yewoze ku lino erinnya lyawano bwe tukolera ali ku climax erinnya alyewoze kati alituddemu nkulayira dda sitali okugobera buli posta waddamu nolaba posta yonna eriko Palas ojja nenkuwa emitwalo 2 ntono kati zensobola nebezisisobola nabafuzi abalimba abantu zinjeyema kyensobola bakisikuba mwemba oko 10 ajja kuwa sente biveeko ebyo waddamu nolaba posta nga eriko Palas King Saha Shiba eyegaddwawo kati abategesi bamu era omumbi agenda kubuuza aposta ndiko ne Palas nonya kubireyo bantu bireke Saha agenda kubuuza posta kuluka ne Palas bireke tuzireke kubanga no kyoyogera kituufu eno bagitani 49 gundi ng'agenda enakawuka wano ngoyise natete hoteli mvuke yakolawo show kwaliko mukwano nnyo gwa Palas era promoter ne Saha kati Saha yamugamba okusinzira ku bitambulamu nga tebana kulwana ku supremacy namugamba kati kunze si mu bubi gwena gobolonze gwe kiba kibera kunze ne Palas londa ko mugoboti mvuka nagenda mu kisenge kye natula nawe yinga naleta abantu yajja ko Palas anti sate yenkanika buchomanya Saha amanyi Palas amanyi ge yayina bili abiri hotel ogimanyi nesho ngimanyi niyo mvuka yajja ko bujja Palas sokana abantu nabafuna simu yaguze nakamuduka kavuga kati nga twakava mu covid kati Saha yatapinze gayina kati Saha ina amanyi ga mirundi eji ayina amanyi g'ennyimba ze ngazo ayina amanyi g'enkyuka kati yatapinze ne muono kati yatapinze mu audience yono gemanyi ga mirundi emeka kati Saha tegeza Palas yekubye own goal kati Saha ate abadde afuna complain nyingi nti abane bakuba abantu kati ali mu kukizibikira akiggala baga bakuba wano kuba Palas atamusookereza kati wano weka mu winningidde ate nga neno okagirina ekyanti Saha kai ne Palas otwala sente si muntu asumbuwa ennyo nga badda kutte naye Saha mukozi asinga ku Palas obwadi working mukozi nnyo kati teyemanyi nti ennyimba azina n'eddoboozi ndiina kugambe Saha kumanyi gayina ne sente zasaba mukozi nnyo
okujjako saha ng'ogenze wuwe nga date yeetaliiwo naye saha ina ekintu kyeyali yakola nga yakigoba ku Gravity gwe yali nga tagaba ssente nga Gravity osogende wuwe n'omugamba lyakuye ne kyagu yali nga tagoba ate yali teyenkanika oviraga milioni 10 n'omugamba milioni 10 oyina meka nakubuuza azzemuko ne ku ssente promota nti ye ezo nazi nga Gravity afuba okulaba wakiri emiliyoni egi ogireka kati saha yo gende ewuwe era kyova nti essaawa yali osobola okukula mu ddayali nga talinawo olunaku yadde n'olupaka mwaka gujja nga zonna ziri bukuti kati eza pulaso zigenda kubeera ziti era agenda kudda kati ku miliyoni ngezi tumulemeddeko nye tumuleke naye nga nze nsaba gavumenti ebintu bino bifiiramu obulamu bw'abantu musirisi abavubuka abali ku ggaali zino lwaki temubakwata ate ng'oli yagambye yalabye fensi ziva mu structure ya gavumenti yennyini webaba nga General Damulira abaana b'oli mu kutereeza kubanga tukize tugane buli budde General Damulira aba yeebasa obudde obw'ekiro abaana bano waliwo omuntu abayita ebbali najja n'abakozesa ebintu by'obajjamu ng'ayagala kubibazzaamu nsaba okukwataganye n'essaha General Damulira abaana bano abakoze obulumbaganyi ku ssaaha bakwatibwe abakulage nti ono namulabe ne Uganda government mutuyambe ku ggaali zino ezitambula n'abayimbi bo bapalaso eruza tebalinayo budduuku bwe bagenda tebajjaayo bo abakoze ku bannayuganda effujjo bo tasobola kusibwa anti zegambe tebajjaayo kubanga emmotoka y'omwana y'omuyimbi bagyonoonye emmotoka ya bbeeyi bagifudde sigiri ye emmotoka za palaso zitakubwa yaani mu Uganda kubimwogerwako kwa muyimbi muno yemuno yamuwako obujulizi ate ataliyo omu ne Spice yamwaddeko obujulizi lwali twanigambe nti palaso leka ani saha leka kulimba n'ate yagiddeko nga noona ate mukwano gw'oli ebintu ebyo bigenda okufundika nja kutegeeza ab'obuyinza tife abogezi ffe tukubwa olwa kusanga ffe talina ggaali waki wadde onjogerako naye ye palaso okomera talina waajja bamuteekeyo gwe wabaddeko eruzira walabeyo akaduukulu mwaja ali ne skin ward gye yalimu ajyamu kwegagwe oli mumalivu oyagala bamutwala asusse kati ayise bwe yandibadde akoma palaso asusse twakumanya amaanyi agajjawa kyonga nti anita amongi wagenda ogono ntajaawo gwalaga nti bagenda muteekayo we tuba tulagaawo wennyini mapya akyagali ewa Mongo ebintu bya Mongo daasi bingi nnyo gundi yakomyeyo namaanyi yakyaginze bukyaginze nammere avuma buli kiramu kye yakoze Kabanda nagamba bwe yafunisa n'olubuto n'embuto abamu ku bakozi ba House Girl bannaalongo ale ekiina buzibu ki anti anamugamba muno omuntu gw'oli mu Kabanda ensobi gy'asobola okukola gy'nyinza okuwulirako singa yayagala musajja ekyo kyandibadde kibi naye omuwala ate agamba muno gw'oliddemu olukwengo badde ogenda newuwe n'olya ne ku bantu be omanyi yalyamu Yesu olukwe mumanyi Juda Iscariot kakati Kabanda ekintu kyali mu kukola wabanga nammere ebyayogera abitegeeza nange nkikola osobola okulya mu n'oluko ego gyonda gento olina ssente olabe Serina dasi kuleke kwegumya nakuwa abantu kifaananyi kyova olaba nti nze omunemba sikwagala naye obeera omutuufu mbeera kusaidiyo nze nammere si mukwano gwange era siri muwagizi era siri muwagira kyokka ni mwami Kabanda siri muwagizi era siri muwagira naye dasi wemmala okukusanga nga obbye neddaaba ebbyo bizzeeyo netteesa nti siriyogera newenyogera tebiina makulu abira tebiina makulu kati nammere yekyali mu kukola tayawukana pulaso gwe tuvaako ne nammere ali mu kufiira mu firimu ye yayogedde ne president bamuwamba yakomyeyo nagamba nakuba abantu banyizi bankakasiza ni nammere muwambe nenze omutima gwakiganye bali yabadde awambiddwa gwe bamuwambye kitongole ki ekyavudde nekigamba ffe tumuyina tewali kyavu kati ate nze nzikiriza ebyo kubanga singa ekitongole wali ekitongole ekyavudde nekigamba honorable nammere ffe tumulina kubanga ebitongole bya gavumenti byo bivaayo mbweno yabadde blind operation tiwali president ate tagimanyiiko Amere bwe yatugambye anti kyeŋŋamba nga bamuwambira nsonga ki
atataganya ebintu emirimu egigenda mu maaso ayogera nnyo kati gavumenti ebintu byeri mu kulowoozaako essaawa ya leero ebigambo bya nammere tebigikosa abategeezera bulungi gavumenti ebintu byeri mu kukola kati operation zeeriko nammere yadde nti mubaka yinza okuba temulowoozaako wabula nammere kyayina ayina excitement nammere awakula entalo nnyingi kiwaze gavumenti nze okuwambwakwe nkugeraageranya n'amasasa agaavuga agamu ku musumba okuwambwakwe kugeraageranya ne firimu eyabaddeyo Jobless Billionaire nti essaawa ya leero nze nadde nninze ebitongole bya gavumenti bigambe nti ffe tulina nammere naye bwesakirabi siyinza kuba bujulizi nti yadde muwambe we bimbuuza nti ani yadde amuwambye ffe tunaakwogera ng'ogamba otya bamuwambye so kati omubaka nammere asooka abeere mu niwala Papito kye yakoze Kabanda Papito yani ye bawa nammere yavumye Kabanda oli kasajja manyi ati tolina mpisa ani nammere ali omuntu agaana babuuza ebintu amanyi nga tamanyi ne mukusooka kugambye Papito nombuuza nengamba bawa nammere nenkubuuza nammere ayina omusajja yati ye Papito ge mannya ge bwe bayita Bamito Papito kitegeeza ki papa baby papa ye bbaawe mbadde sipeera ayina omusajja kirungi ye Papito wa Mamito ekyo mbadde sikimanyi naye nammere kati ku mukolo waliko ogwa Papito ne Mamito ano gwaliyo ku internet gwajja yes ate kuolunduze bansibira nali sigumanyisa si gwakati mabegako saagulaba Honorable Kabanda okuvaayo n'akola omulimu gwe nammere n'okubamu ebituli n'ojja n'otugamba kiki badde gamba nti nkusanga obbye noŋŋaabyo bye bizzeeyo sijja kwogera kitegeeza kusirikira ddala paka nammere walaba nti Honorable Kabanda akozesezza omukozi n'amutuuka n'okumufuza olubuto ekintu ekyakunyigiriza ennyo nga gwe munnamateeka wakolawo ki ebintu ebyogera mu busungu bisobola okuba nga bituufu naye tebiyamba obudde obwo kubanga togibwako adiisi kubanga walema okwogera mu budde mu butuufu bwakyo kati essaawa ya leero wabanga walaba Honorable Kabanda nga yeegatta ku bakozi be wa sipiika n'otajja kutegeeza nsi waliwo ekyakolebwa waliwo transaction ezaakolebwa wakati wo naye Honorable Kabanda kati obitugamba tebituyamba essaawa ya leero Honorable Nammere ku bintu bino ateekeddwa okulondako ekintu kimu okumanya nti mubaka wa paliamenti akiikira bannamasaka City era abalina ebintu byebasuubira okumukolera oba okumanya nti buloga buli ekizze akyongereko naye wanaabazze eno gye tuli eno bajjonkera n'amekinga essuwa talina gwagenda kuwaabira eno bakuwaamu kubanga eno ffe abamu tuyinza okuba nga tulina ebigambo bye tufuna ebimukwatako ne tugaana okubyogerako olw'entalo zaalimu nga tugamba ino naabimpalabika si mutuufu ng'akati tukalina kukaki so kati Honorable Nammere amanye nti essaawa ya leero okusinziira ne ku conference strategy yatuuza nga gaa nti omwana yamulemerera kyali kinenemukko baamala ne bakkaanya era nti ffe abaganda tulina olugero lugaa nti azaala ekibi akiwongerera kati ekyo baaguma naye kubigenda mu maaso Honorable Nammere baba nga baadde bamuwambye muyozaayoza okuba nga bamutadde naye mu kumuta terms and conditions zaabadde ki genda maaso n'emirimu gyo kyomulaba era olwavudyo yatandikiddewo n'alyoka abawa n'avuma Shira Mukiibi Shira Mukiibi yani yabadde atuwa updates ku byadde bigenda mu maaso ng'alaga abigira ddala munda mu gavumenti kyeyamukoze naye kati nze neewuunya abalonzi ono mwamulonda mutya avuma abantu nja kulola ku bigambo bya Honorable Kabanda agamba nti yebba akalulu ne oli ku bigambo bye
ebyadda Nameero yavumako Honorable Kasolo. Ni imagine ngoli kumubaka munno gwovuma. Ngera abantu omanyi jaswe omukulembeze kintu kinene nnyo. Omukulembeze era nze Nameere musabira amaleka ekisanja kino nesobola bana akimalako ajja kimalako by the grace of God kubanga ekituufu kiri nti Honorable Nameere yakuzibwa yakulanga bwayagala wabanga buli muntu yenna era mpoza agenda kufuna beyawe emitwalo ebiri ayina be yabakaawo emakindye n'abawa ebiri n'abasuuza miliyoni 2 mbusimanyi bwaba bagenda gaba ssente ezagundi agenda kujja abongere era alwajja nga nsasambukeko ne mugamba nedda ekikola ne muganza omuntu emba simwagala kyetaakumaliddeyo ku gundi zono ono gundi eyafuna yali yesimye okuba yali yesimye Kalangwa kize ndo bati mukuntwala bali bagabe miliyoni ezezi wa Kalangwa ez'okuvuma Kasolo true ne bagamba nze sisobola era mwenga muzangwira era nafulumaawo nze ndo bati yampa emitwalo 7 yaki transport n'enfuluma kuba twali kwa Afrika naawo ne bagamba nze sisobola nze saawa ya leero ekintu kyonna nga kirimu nga Kasolo gwenjogerako ekyo tojja kikola sisobola n'oba ompadde mmeka era nentambula nengenda akati namulawo oyo nga ajja nsasambukira tugenda bannameere bayandisewo ekibiina tandika okumwogerera simanyi agenda kuyamba basingo maaza emugamba otyo kati gwegenda era kino gyonsinga n'okwogera gwegenda kati ogenda kufuna abo bagenda okwogerera ofunye omwenkanye endowooza niye ng'omubaka Nameere ng'olira oyo oli mukyala mugivu lwaki ebigambo ebimu tobisengejja nze ndowooza singa waliwo ebigambo byotayi amaaso entungo olina ebigambo singa olina ne bootaddamu noga kubanza nja tukisaa kyasobola kumwogerako ate nafaluko eyamuleeta nze lisimumanyi kakati sipiika ki ekiddako yasuddewo tawero yawandiisa ekiwandiiko naga ki ekituufu oba sipiika sigenda kudda kaninde omulimu omulagibwa n'abampadde mu ofiisi ya pulezidenti naye n'atukakasa nti yeewaddeyo yeetadde poliisi enoonyereza okunonya era naye agenda giyambako mu buli nsonda allegations ze baataddewo mwetegefu okubanga buli wamu bakeberawo we baagala si abawa olukusa anti yagambye agenda koplayinga agenda kuba mwetowaze taba mwetwaza abireke akola amawaggali ekisooka kya byonna Honorable Speaker Anita Among ekya sipiika kimugyeko kikyamuvuddeko sipiika abadde sipiika waffe Honorable Anita Among Among Anita Honorable Anita Aneti akiikira Bukedia wano yaŋambye gwenawulidde eggulire nalabye naye eryo sikakasa mbu banange twanirabako by elections za Bukedia singa ajjukidde okujja okwebika ng'obudde bukedde kapya kyakali yeeyo bannabyabufuzi Anita yajja mu byobufuzi ng'akyali muwala muto era neyesimbawo emirundi 2 pozi yali mu FDC nga waagwa FDC era nze n'omugenzi Adamu Mulwana twamuyimbirako ngali mu FDC era nyinza okugamba nti omugenzi Mulwana olimu lwatuuka kwa balabala ze zimu ezamugattako ennyo ekyamaanyi kati Honorable Anita najja yegatta ku NRM mu kisaanya kye ekyasooka yaddala nayingira Parliament Honorable Anita mu 2021 yali sipiika n'ava mu bulamu bw'ensi Jacob Olai rest in peace omukozi yali deputy era oyinza okugamba nti eno akulembedde emyaka giri 4 kuba sipiika ena kuba sipiika naye
Anita emyaka ena gyakulembedde oba tumuwe 5 gyakulembedde ye speaker yekka era Honorable Anita ekintu ky'osobola okumuwa nti omugeraageranye ne Mwami Kyagulanyi. Mwami Kyagulanyi mukulembeze yekka yasobola okujja okwesima wano mu Uganda n'alaga bannayuganda obubbi bwa gavumenti we buli n'alaga bannayuganda nti ekituufu emisolo gisoloozebwa mingi n'alaga bannayuganda nti akalulu kabbibwa ebyaddala kwali balimu okubuusabuusa. Mwami Kyagulanyi yekiraga bannayuganda n'akibateerawo. Kati Anita kikyabalaga Kati Speaker Anita nagganye kuteeka Anita alaze bannayuganda nti Parliament erimu ssente n'okusinga kitubadde tulowooza nga twagambye kutematema bintu bya Speaker ono obudde ejja kubeera buwanvu. Temubitema mubireke mwongera muzaalira bizibu. Tugenda kubijabulajabula mukko ku myaka ena gyakulembedde nti yali nabyo bangambye alina abaana omanya kyalake wa Papa emirundi 2 bamugambye omanye nenjogera gye bagane okubira Papa essimu anti ye yamufiitingiddemu ddala bulungi kuba abadde mukwano gwa Papa. Ti Anita emmotoka z'ayina ebyogagga by'ayinaako ebirabwa n'ebitalabwa bangambye ne Walusimbi and Sons garage abadde yagigula yeriwa yo togimanyi Walusimbi and Sons garage ngerudde wano mu Uganda mbu yagigula bilioni 18 eza dola eza Uganda bilioni 18 bilioni ngamba nti ebintu byakoze kagaba kiralo jjo lyabalamu wano naye ebintu before nga tanafuka teyali nabyo yayita biina ate byaliriddawa kubanga n'ennyumba y'Ebukedia yakazimbibwa Jojo eddwaliro lya Jojo's amasomero nti ebintu byakoze mu kisanja kye kino kiraze bannayuganda nti Parliament ejjuddemu omudidi gw'ensimbi. Anita obutalina accountability afuna omusala gwe guli mateeka guziri milioni 16 naye woogatta city allowance obukiiko kwe batuula biki n'obigattagatta simanyi mafuta afuna milioni nga 10 mu Amerika naye 2023 baakolako ennongoosereza omusaala gweyongere omusaala gwe ne gukyuka. Anita emilioni 12 woozigattakate ezola azaafuna naye wookola okunoonyereza ennyo okuli munda oyinza okwekanga nga Anita ali mu milioni nga 24 buli mwezi. Ezo ntono ku Speaker ku Speaker ezo ntono nnyo akkirizibwa okuweebwa ennyumba kyova olaba baamuleetera okutandika okukola ki okwata muki munva obusente butono ku Speaker akkirizibwa okuweebwa abasirikale abamukuuma abo badembu yaba retirinsa mu gundi nga tebakyali ku komandi ya poliisi gemanyi gabadde nabo kati naye banaye president mugezi akuwaamu n'osooka n'olabira ddala nga gwali mu driving seat. Abantu abali mu bifo mu gavumenti bebawa ebifo ebyo ne musiba abantu ne mukigira bannayuganda nze mbeewuunya nga bino mubiraba kulanga essawa y'omwami Kabanda kwali yavuga munnange ekisajja kutuuka nga n'akatayi tekasala wabula nze kyenjawo okusaba Jeno Muwoozi omanyi luli ekyansi byakwogerako CDF nakwala saakwogera nga nkuvulira nga nkukakkanya wali olina ky'omusaba nze nakati era nzemu okusaba CDF wa Uganda aduumira amagye awo wakutte taata totaawo ate nga bakisanda tubabbye eggwanga lino bakunteeke buteesi mu maaso go nfune bufunye chance taata ntuuke mu maaso go bwenti nze muwe lisiti y'abantu ababbye eggwanga lino era ompe ne mandate neyongere okunoonyereza ku balala babadde tomanyi okolya security organ kiggwe sirina ali wanakyewa
anti das kakubulira ero video batasobola gimuweereza era bagikubeko kulanga tetuuka. Omanyi amazima gali nti CDF abadde yajja naye nga si muganzi mu bantu. Kati obuganzi wabufunye naye ekibuuzo kiri wano. Yagambye n'abamabaati babajjeko emirimu. Ekibuuzo kiri wano CDF waffe bano abavunaanibwa ebintu bino biddafu bannansi. Anti kiri bwe kiti yensonga lwaki IGG yakiyingiddemu. Obatandika okukunoonyerezaako you declare ebyobugaggawo byonna bye wafuna nga tebiweeyinga mu gundi ya gavumenti gyekuwa ebyo babikuggyako biddayo mu gundi mu ggwanika ly'eggwanga. Basobola biteeka ku auction, basobola bifuula gundi z'abaana okuba ebiki ebyo oba tebakulekera kwenda kimu. No, kuba oba biba bya bukumpanya tewabifunamu. Kati oŋŋambye afuna ssente mmeka? Omusaala ali mu milioni 2.4. Kati tubale mu mwaka bwe sente obozi bazeemu mu mwaka zaafuna zizimba ekisaawe ky'ehoyima nti nedda. Akitegeeza extra money ezajja okuzimba wano kuba oŋŋamba nti no nakekereza amafuta nti nedda twakuweza amafuta bweziti nga tumanyiza ezikumala ekyo nakyo oba okumpanyiza. Kitegeeza olina emirimu gya gavumenti gy'otaakola bw'oyagala fissa ku ki ku mafuta. Kitegeera kyekugambye. So kati ebyo IGG waabitunulamu bateeka ku weighing scale. N'ennyumba basobola gimuggyako bulungi nnyo. Zama CDF kyensaba bulungi nnyo ffe abali eno obola baffe anti bamuloddokayi Katonda asobola okuba ebbalaayi ne batuuka ekiseera ne bamugamba n'omuga nti buli kimu kigezo kiweyinga nga buli kimu ky'oyina tewali kijja mu musala gwe tubadde tukole tumulabako nga azeeyo mu muzigo. Ebyo bintu byapeninga. CDF wa Uganda ffe bamuloddokayi obala affe ababeera eno nga nze muloddokayi gwe baali baasiba tutula ne ba MP baleke abo ne tunyumye nabo eggwanga litereere. Taata Mukama anabanyamiro na video yange disitingirina. Okay. Abasajja babbye eggwanga lino. N'otuuka erweero ne bagamba nti aweeruweero wonna wagundi eyo faamu gy'ola yonna yagundi naye nga yajja kubaka parliament nga yadde siringi ebi. Kaakati eno ye chance era advisor wo eyaleese ekintu kino ku table taata oyo mwongeza omusaala naye ffe ate aboogezi kati bagala tukuba masasi kututta busi kubanga bamanyi tubamanyi naye ng'ekyagudde ku Anita katazaako ki essaawa ya leero ebintu ng'egadesi ebintu kwa Anita nyina biyitivu naye n'amaanyi ate ganzigwa ate gatya kubanga bugundi nno bawandiise baagala accountability sente zaabwe zidde ku buwumbi 8 abaludde obuvuganya gavumenti babawe oba sente ziri mu parliament babawe. Kati Anita Amongo yafunye ekizibu kino yakwata nation media n'agigoba mu parliament yayise ekiragiro mbwe yali bawandiikako ewandiika ebintu nga yo tekuba ki chemical n'agobayo NTV n'akubayo gundi. Kati ne bano bennyini okimanyi nti no Daily Monitor yatandika olutalo olwo oluvannyuma lw'okufuna details za Rolls Royce neziteeka mu monitor naye nga okimanyi ababawe gundi already baali banoonya kasipaka kwe batandikira. Tugenda kukola extra mu wiki eno ngenda gisabe wa muto wange tugenda kukola extra oba lwakuta olunaku lwonna nze nja kukubira nzijja mbatomera ebintu bya Anita byonna sokola kyomuka ennaku zolwa ekigenda mu maaso kuba oyinza okusomola ebintu ne bagamba kubanga njamukize mugane abali mu gavumenti munoonyeza kituufu naye ffe bamuloddokayo abeewansi tuzunga tuba tumanyi buli kimu naye nga ekiri ku Anita essaawa ya leero twandikyagaliza muntu asante kyagaliza muntu wange yenna naddala nga nze mbadde mufunamu naye abantu sente ng'oziina lwaki temuyamba bantu kale nitobadde oyambyeko naye biliyoni 3 simanyi mu mmeka omuntu ebisobola okujja zikyankalanya makindi anti kati kyekiri kinabagamba ne mu mboozi mukati mwena muntu gamba ayamba naye okuyamba kibadde kigendererwa ki
oyinza okujja ng'ozze kunyamba naye ng'olina kyogenda oyisizaamu ate okitegeera nga batuuka mu accountability nange gweyambye kindabisa okitegera kyegamba Devcom kati waliwo oli nga ye okuyamba alina kyakufunamu ngagamba bajja gamba sente ye yayambye bano naye nga sente zayisiriza walayi nawe gwe bayambye woziwulira ofeintinga essaawa ya leero zisirira ku ssente ze niyo kodi ngwadi baziryako zemusabira vunuka ebizibu bino beyagenzeemu asigale nga ali bulungi yagaliye mu nsi ye ebyobufuzi amanyi nti olugendo lw'ebyobufuzi bye byakomyawo naye ne baganda baffe abala bonna abali mu nsi ebyenjawulo mubikozese bulungi tetuyinza kumalako mwezi guno olinakola abakulembeze baffe bapya naye bwe bagenda okulonda omanyi nti we muzze waliwo ababaddewo mweyise bulungi ebifo bye muzzeemu ebyo birimu ababibaddemu bwe kiri kale Devcom olunaku lwa leero katukome wano ndowooza muwulidde mu wiiki tugenda kujayalaanita aleta byabugagga byani bajja kubuuza gy'obijje anti tobula nti bano basobola tonyezemu kuze ennaku naye tebijja kusukka Friday kale mubeere bulungi